kubanga ebwanisabye ne gulede tubazokeza bwe kiri naye Ssebera afubye okulaba nga tulukakanya embeera naye nze nga temuneebaza mutubeereddewo okukirirayo ezivuzevuze wano okukirira paki Mutajali. olabye oyagala wamma owabuke You are here? Yes, sir. Eating alone? Where are Kande tebabuka. Ndio kupanga olaba nti kibakutwalako kibiina ddala okwonoonanga emmere ki ndaba nti nawe omutima gugusobola okwesika muno ogamba naye emmere eno gye baasimba nyonoona yaki mashini hiyo mashini si hapo anze kubakutte tumanyiganye bankubidde ng'ambo tibinkwatako odde naye jasinga ne mukwano gwawe bamuyita Kibirige yavuga mashini eyo wiruroda olidde tuludde ebbanga bangambye bamukutta ali wano ku poliisi ate kati bwe mumbuuza nti aliridda kuba mashini njirawo epaakinze wano okira kitegeeza ali mu kkomera Aroni ALON Aaron desimu nangamba n'emyaka 5 mu mukaaga ndi durenda osimpola mpola Dino musango 2 5 mukwano gwange avuga guleda tractor Kibirige ankubidde esimu ngamba Kirolo nangamba bankutte tubadde tulina we tuseera anije basenda simanyi nabyo ne wano kugombolola mbuzizza bubuuza mbadde simanyiiwo nti waliwo ne poliisi okitegeera kirina kyemba manyiko just it is my friend ankubidde esimu nangamba munange bankutte mbadde siyinza butajja kumanya kiki ekiriwo ki ekimukwasizza okujja
Sebo amanyago Kawuma Dennis. Kawuma Dennis. Owawa Machindi. Ye wane emyaka emeka? Ana mwenda. Enamba y'essimu 077 obadde oze kukola ki? Naleese masimu. Obadde oze kukola ki? Naleese masimu. Mashini ki gy'oleese? Chain road. Chain road. Ebadde oze kukola ki chain road? Oli ayagala mutereeza ttaka. Omuntu abadde ayagala kumutereeza ttaka. Ani ozi? Ono omukulu yakuleese. Ono yabaleese. Yakupangisiza ssente mmeka? Yapangisiza Million 2. When I first do your thing, I will do my leg. Yes. Do my leg first. Yakwandika. Sebo gwemanya ani? Kabera Steve. Obeera wa? Obeera Kawanda. Okola mukomisa. Oli musobozi oli pasa? Ettaka ly'obadde ly'owapangisizaako bano liriwa? Where? Senga. Ettaka lyani? Ettaka lya mutabani wange nze nali mugulu. Ettaka lya mutabani wo? Ate mpulira nti kubaddeko, tubuuliremu kale, mpulira kubaddeko emmere y'abantu. Emmere y'abantu nze mutabani wange ettaka ze nali mufunira naye bwe yali agula tekwali mmere. Yali agula ettaka tekwali mmere. Bazze beesenzaako kale. Waligula mwaka ki? 2024 mwezi gw'okutaano. So abantu ne bajja ne basengako. Twasabako omusajja yali omu yali alimira kilomita lukooya enjogeranga naye enjogera naye naŋŋamba ettaka nange waliwo yapa okukuuma nze yamu naye ne babafera ne batufera naye mu kiseera ekyo kyekimu nga ne tuzuula abalala naye nga nabo bafamire yemu ne tuzuula abatuufu ne baddamu ne batuguza ate ogwokubiri. meka Ogwokubiri twateesa ne batuguza $5,500 milioni 5.7. Milioni 5 bano batwalako milioni 3.7 naye twali tetumazeeyo bali tubawaddeko kati nabano tukamu tuteeka ne bali tuguza milioni 5.5. Kumbe enamba y'essimu 0704 57 0101 kanga ate ani yatuwaabira ffe twawaaba ffennyini embuga temugenda mu kooti ffe twawaaba naye wali omusango kati twawaaba betwawaabira tebajja mu kooti kati yabadde emaze okusala naye ng'ate waliwo empapula ezabaweebwa abaayika b'emmere nze kyendaba nti omusango omuba mwawaaba nga gubadde kugenda mu maaso mulina omukisa gw'amaanyi okulaba
tulinze omuntu okuva mu 2024 kati kooti ebadde tennagusana ati kooti ffe twawaaba ate betwawaabira tebajja mu kooti betwawaabira ate tebajja ate kati mwandibadde mugamba omulamuzi n'akola kiwuliriza temwonoonye ebintu temuziza musango mulala omusango tuguzizza naye ddala ebintu bye mwonoonye ekooti yali yabagamba yali yabawaana omulamuzi yakyalirako lokasi najja ekiraundi etajja nti mugende musenge agambye nti kooti bano be bawaabira babadde tebajja mu kooti so nze ndaba mwawo ensobi mwawaaba bemwawabira tebajja mu kooti kyetwandikoze kwe kuteeka ku kooti akazito nebanga ewuliriza omusango mu bwangu nemufuna justice naye kati omusango mwawaaba tegunnasalwamu tutte ebintu byonoonye emmere y'abantu tubakutte laba nti ate kigenda kati kubalabisa mmwe ng'abakyamu ne wandibadde nti muli batuufu oli mukozi wa ssente naye opiniyoni yo yadde bakupangisizza eri eti waawo ensobi yes nakabode mukulwane kalule beddira ki kalule jowe oli mutuuze waawo matuga okola mulimu ki obadde ovuga kiri ekyonootera ddala mbadde nafukamange gwenkoze naye nze gabadde alesewo nkola naaweta olina emyaka emeka n'emyaka ebifo by'okunoonya akalulu ka Museveni oli mu bintu bya kwonoona mmere enamba yo 07 90 64 84 Mr. Steven yani iyo kalimadde manyiko yakuwadde sente mmeka ebya sente sinze kuyakanyisa naye yakanyiza nani alina mukama wange bamuyitaani bamuyita wali wano sinnamulaba funa kamemulaba kugulawo bintu byettaka bannange my boss weyani kibirigani Wilson ali ku namba ki enamba badde pastor tebalinange teyaniriza nga nsobola okukolerawo emirimu gyange ku ttaka nga kuliko emmere y'abandi okusenda ez'okumakya ez'okumakya nojja ne bakifeesi bakuba abantu bawamba essimu ate nga olabika omusajja tewali bwe bakubye n'omu balina bakubye abantu bawamba amasemu essimu badde poliisi nekuwerekera badde batukuwefa poliisi tebagikiriza mpozi nga kooti yabasindisa ate babadde bakuba ekifaananyi olwedde emmere eri abantu babadde banyiivu ate mwawonye abantu abo tokolanga ebyo pasita tekiba visitani mpaayo omulala asigadde leba tebatwale Lusiba Daniel. Okola mulimu ki? Operator. Kimotoka kyekyo bakiyita batya? Doza. Kino gw'obadde ku kibuldoza? Olina emyaka emeka? 27. Enamba y'essimu? 0700 56 02 39. Ani yakupangisiza? Yampangisiza. Waliwo bedi yampadde omulimu kati nannyini robedi yakupangisiza?
Oviiriddewo okutuuka wano? Kampala kitundu ki? Nsambya. Osula Nsambya osula Mukono? Nsambya we tukolera. Ewe wali gundi yammwe? Okay. Ayalinga bulijjo. Abapangisa? Tiwalungi kugenda kusenda. Leko naayogere gusa okulimera. Kugenda kukola. Ntuwa. Tebaŋŋamba emikumbe emanyi. Walubedi ngera bulijjo bamanyi. Wali Ndi wano ku poliisi Fred. Ndi ku poliisi. Ne bakugamba tutandikira awo. Wetutandikidde. Bosi we yaani? Wadde Bosi yakuwadde omulimu. Bosi wange? Dennis. Aliwa? Kiseka Dennis. Ono Dennis abaddewo owalobbe. Ono w'empale nnyimpi? Omulimu omunene. Erino erinene ye nannyini Robedi. Simanyi oba ye naye nga yampadde omulimu. Ate yanga gwani? Joram. Senfuka obeerawo? Mbeera matuuka. okola mulimu. Okola mulimu. Tubadde n'oluyanga Andi kati gwe ku Robedi okola koki? Oli ku bulldozer? Okolako wheel loader okolako ngani? tukola operator. Oba gwe bakupangisizza ngaawo wa kibooko? Kale tugikolako babiri nze n'oligoba asosofogyo. Ebintu ki bye mwonoonye eri? Mubaddemu kasooli. Ate ekirala? N'entula. Kumbe entula baziyita batya? Eggplants. Yes, was that very one. It's the one bleeding down there where the eggplant started touching the sweet potatoes, and from this side the beans which they are ready. Because the destruction yamaanyi mpulidde. I mean, Osi is around. Osi? Yes, sir. Mbadde njagala tutuukeko ku gundi. Ku ground. From here to that place is how long? Kilomita 4. Kati nzize nga kukupe Namata Christine Kuteesa Namata Christine Kuteesa ne Simbyo Women Council Nansana Municipality. Ekyamazima wontiukidde abatuuze complain si ya ttaka kuba ly'ettaka nakati weeriri complain ya mmere ekuze kubanga tebafuna mukisa kutuula nga abatuuze abalimira ku ttaka eryo tebabayita balabye bulabi bakedde ku makya ng'emmere yaabwe bagisenze bambi abantu tebalina si bamativu mu nsonga eyo. Ensonga lwaki era otulaba tutaddewo embeera naye olw'okuba ng'era bw'omanyi twabaddeyo kuyambibwa kw'amangu kati mu byonna abatuuze abamu tebazze abamu ne presa zibakubye amazima n'obwenkanya kye tusinga okwagala badde bibiri mukama wange ate jjukira ekibanja kya acres 6 naye tekubaddeeko nsiko ziri 10 acres ziri 10 naye tekubaddeeko nsiko yonna nga mmere kubaddeko omusiri gw'entula kubaddeko pepa kubaddeko muwogo kubaddeko ebitooke kuliko ennyaanya kuliko avocado fene empafu miyembe bambi abantu bayisiddwa bubi mu byonna kubanga ettaka eryo libadde mu kkooti era nakati liri mu kkooti ettaka weeriri naye olwa kyetuliko kati essaawa eno twagala bwenkanya mmere. Sekito Junior Colonel Malubanga nga manyirwa nga jajagala basenze emmere yaffe batunyodde ne batukwata embadiya nga ababbi essimu zaffe bazitute banzibyeko emitwalo 34 banga bakwata mu nsawo se olwokuba bavudde babiwuse mu bimotoka bazze n'agayayayayo baba bajjewa esimanyi nakumanya agayayo bagavaawa tubadde mu nnimiro bansanze ni mukono ga ntula ne bansanga nga ndi mu biwale byange nga bitobyetobye ne bantaka okunkwata embadiya badde bagala nkoleki ne badde okuntiisatiisa bambadde ebikofiira ebya gurini
Lukaferedde. Kiki kibakwononedde? Onoonye pepa wange, entula ne kasooli. Kiki oyagala okuyamba? Okunyamba. Funa bwenkanya mbe nga nfuna ekyokola kubanga era abaana bambadde nabalesa waka nabagambe mugende mukole ki munoge entula. Nze ngende ndeeta ebyokuteekamu. Babasanze abaana bagamba abanne mutuleke bwe tujja tunoga ki tunoga entula zino eziriko tuzimala kuba bagambe nedda byonna ne babisenda kubeera nga n'obulumi kuba kati ate manyi ndafunayo olukumi leero sirufunye n'ekyokulya sigenda kikufuna. Ani? Kisodreke. Nogeddwa nnyo kino kikirabanga kyangankwaki kyangambawo omuntu okusenda emmere yaffe ebadde ekuze n'atuwa model kyaswadde neegi n'emu oyite era twagala bwenkanya tetwetaaga gyasi bwenkanya nakusasula bintu byaffe byebakoze eki era n'abantu bano bavunaanibwe bagenda ensonga kyagala eki kubanga tukoye impunity nze njagala kwaba nga abantu bano baproducinga ki mu kooti kubanga kyebakoze kibale kikaludde kwaki kulabwa bandiire ebintu byange byonna byakoze eki kubanga just kubanga n'obulamu bwange bukoze eki bukyankalali njagala kola eki njagala bandiire Mwami hapo era sebo twetaaga buyambi twetaaga bwenkanya wano okusinzira ku kye bakoze emmere yaffe nga bw'olaba wonna okuva wano wonna sebo wabaddewo omuwogo wuuno gweri mu kumeketa entula ziizo ziraba kasooli wuuyo ebitooke bibaddemu emwanyi zibaddemu nyaanya byonna wano sebo wabaddewo buli kimu kibaddewo wano wabadde omusiri gwa muwogo guli musiri gwa ntula mulimu n'emwanyi ikamodo oyo tuba tugitandise waffe oyite kati ng'omuntu so twebuuza impunity ey'ekika ky'abantu bano kyebakola kyebakozesa oyite so twagala ate guli musiri gwa ntula walira bano bebafere bennyini wasabeera musiri gw'ennyaanya twagana malicious even doesn't get the food like this because they told me they in the court and musawa ntono nnyo abadde bamaze kikola batandisa sawa omuntu wetwalise ku lwokubiri kati ne bagamba sooka ofune sorted certificate ogirete mu kooti bw'ogireeta nga 24 tukuteeke ku fayiro. kati gwe mwami ani? Nze mwami James Lukabwe. Lukabwe. Owawa. Wenna bwe. Nangamba waneno. Senga. Nasala municipality. Wano ndi mbalonzi bange nkola paati yange NRM ye juu wona yiga 10 omugenzi wa wano kalibadde lyekko jange mulinde naye twamuzise ku lwakubiri oyite kalise kubaki era tubadde mu kooti kati bali bakozeseza advantage ate bali abasente be batuwabira oyite oluvannyuma kuba oli yafudde nga babasawo ojuzi ne mubabula kati bagadde okukozesa advantage yono kuba yakoze eki nga twamuzise ku Tuesday okozesa gundi eno waki oba balina amazima lwaki tebalinda kooti nekwaki ebiwandiiko balina bikipuli babagamba muleete ebiki muleete ekibalaga nti kuba balina ekyapa bagamba bagulawo bagula kwani basasudde miliyoni 307 uliriza ne bategeera nti bali bafere ne bafuna abantu abatuufu ne babaguza miliyoni 5 kakati mbuuza bano be bagulako be baani anti atunda tetundanga gundi omusango gugwe omusango beba nabawaaba ono mukulu ono gundi omuyitotya Christopher Mulima kojja wange ate ono jjajja wange ono abajjajjawo so kati bano abantu bano betukutte abagamba nti bagula mubamanyi tetubamanyi naje bava banyonyole ani akola ki ani yabaleeta maze kuna myaka 2 naye jangu gwa abavubuka lwaki wekweka ate naye wa family naye wa family 2 bano be bataka twagenda okutegeera nga Mzee Mulinde ye nannyini kyapa ky'ettaka wano era nga bonna abaliko
bakolerako nga yabataddeko ng'ab'ebibanja. Akati waliwo families abakayana bajja ne baraisinga concern tugomuzeyi wajjako okuba nti gwe nanyini waliwo abalala abakayanira wano abalala abakayanira wano bo be baani abo mwe muli basembajwe n'abayego nga sembajwe yani bali mu kitanda Honorable Fred nabo bakayanira wano be bakayanira wano bakayana na bano Honorable Fred munyonyo kakalamu kati mulinde mwana wa mwana muwala kati nganze we bana gwenga gwe taata waffe nozaala ono nange nze nenzaala omwana ne muwa ono n'agamba nti omuwa otya ebikojja ayinza atya okubeerayo n'ekyo webitowe byatandika kati awo Mr. Fred awo yongerezaawo ate bino emmere gye boonoonye ebadde yaani yabatuuze ab'enjawulo abatuuze bano babadde babibanja bajjako mwaka ki ebyo sisobola bigamba kubanga buli muntu bajjako mwaka ki ab'ebibanja ab'ebibanja deni abo balina obwana nejuzi twali mu kooti bagana okujja bebawaaba kati ababuuza obujulizi obulaga ekyapa kyabalema kwaki okweta ebyapa byebaleta byayo kipoli olaba abantu bano bebafere abatunda n'ekyapa kiriwo kiri mu manya gani mulinde ate oye mugenzi yakafa administrator be balonze be baliwo ono ne mama wange no, I think these are the people on the title. kuliko ne injunction kuno baganda kudeyo kulinya ebintu ebikwata ku injunction mwagisoma bajja ne bagisoma twali mu kooti nga bagibawo anti kati injunction bwe efulumye etambula ne tutuuka okujja wano okulokasi ne tugisoma eyimiriza buli kimu ekikola mu kooti kikwatikeeta yakabawo nabo babadde tebamanyi bayitwafe nawe tulimanyi babadde bajja mu kooti bwe batannaba kutambula mu mateeka ne tujja ne tugisoma ate bebakisaba kati confusion hiyo naenda confusion hiyo naenda yabude yona batutwale wa kamisona kino ekikoleddwa abantu abo abazze bonoona emmere y'abantu ne bakolanga buli kyebakola bakimenya bumenyi bw'amateeka emmere endabe bagyonoonye mawogo ebijanjaalo entula ekyo kibi kubanga bwabaawo obutakkaanya ate ng'olwedde waliwo omusango okugenda mu kooti bandibadde balindako mwenna mubadde mulina okulindako kooti nebanga esalawo naye kino ekyokuleeta ebintu graders nezonoona ebintu byabatuuze ekyo tukivumirira nnyo era abakikoze tugenda batwala mu mbuga z'amateeka ensonga lwaki tuli wano njagala kwebaza nnyo osi jangu njagala osi bwe mulagidde asitukiddemu ate olaba musajja wattu talina na patro atudde ku bodaboda nemuleeta wano mu bwangu najja n'abataasa osi webale nnyo kubanga okuva wali okuva ku poliisi okutuuka wano ndabye olugendo luwanvu osi nkwebaza ate osi ono buli lwemmutuma addukirawo najja mu bantu mukulembeze mulungi nnyo 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 soba osi webale abo abantu tegeka fayiro obatwale mu kooti batwale mu kooti ebirala binagwera mu kooti gombe tetwagala bumenye bw'amateeka mu Nansana municipality guno omugo gubadde gw'abasajja okukuba bano abantu abadde basanze nga banoga enkola guno gwennyini era ntaddewo embeera yonna omuggo naye mu byonna RDC era nze mu ntandikwa yange nagambye mukama wange nebigambo asobola biddawo ne mugamba nti nagambye omusajja gwenzijeko omuggo ne mugamba webaza ekintu eki tata sibyogedde ono ye kasinga kati gwoli maiti nga fena tukutwalidde amateeka mu ngalo okiwulira era neneebaza nange nnyongera okwebaza nga neebaza omwami ono kuba alaze obuvunaanyizibwa ne banne babadde bangi
batuukidde mu budde newankubadde bano babawadde obudde abatuuze baleyinzeemukko kuba ntosobola kusenda nga abantu batandise okuva eri ne basenda ekazi 10 zonna ziwedde emmere yonna ewedde okiwulira era taata tukwebaza bwe tukubanga omulanga mutubeererewo nga bwokoze olwaleero tubeerere kubanga tujja twalira amateeka mu ngalo kubanga abantu bangi bebalumizza ababbi babo abamenyi b'amateeka babakutte Kalumba Ivan, Vice Chairperson w'abavubuka ba NRM Nansana Municipality. Mbadde kumachanga n'akazuukuka nenfuna essimu bankubira essimu ne baŋŋamba nti emmere yammwe bali mu kugisenda kati nina muzeeyi wange bamuzeeyi bange abakolerako ku ttaka lino ne nnoonyako essimu yaabwe okubakubirako nga tebakwata wala ne baŋŋamba nti essimu zaabwe bazibawambyeko. Bani abawambye bali abazze okusenda bazze ne bakanyama nga bakambwe nnyo balina ebijambiya balina emiggo so ne bajja ne bawamba amasimu g'abantu bano ne babakubamu n'okubakubamu wentuuse wano nange okwewala okuwamba essimu yange situuse ku ground nenziruka kwekukubira RDC essimu nansindika ku poliisi tugenze ku poliisi kwekujja netusanga nga bali mu kusenda bamaliriza netukwata ku betukuba greda zibadde 2 nga kuliko ey'emipiira n'ey'ekijegere zibadde ssaawa nga 3:30 nga batandise ku makya bonoonye kubanga wali wabaddewo omusiri gw'entula nga gugunuukiriza okuwera ekemu n'ekitundu wano wetuyimiridde wennyini wabaddewo ebijanjaalo ne kasooli eri mu mulaba wabaddewo ebijanjaalo fene vakedo mwanyi waddewo green pepper muwogo byonna n'ebitooke ebintu byonna ebirimibwa kubanga kwadde kulimirako abantu ab'enjawulo buli omu yasimba ekikyako twagala okutuyamba nga abalimi banaye tuli mu kaseera akazibu ennyo kubanga twolekedde enjala n'obwavu bwennyini kubanga abantu abasinga tubadde tukola ki wano wetujja embeera n'abanoga entula badde bazze kunoga ntula nga banoonye bukutiya balese banoga babadde babayiira ki babadde babaziika ne greda naffe tusaba bwenkanya n'okulaba nga tufuna okuliyirirwa emmere yaffe abasenze bafere battaka kubanga ffe mukama waffe bwe tubadde twalanga mukama waffe eyatuteekako abadde alina ekyapa ekikye era ensonga zibadde mu kkooti naye ekyamukisa mubi nti we bategedde nti mukama waffe yatuteekako yafudde kwe kujja ne bakozesa omukisa guno yafa ennaku nga 6 emabega. Yani amannya ge mulinde Christopher nge Christopher naye kati mugenzi kubanga yafudde kafa jasi yako ya wishi ni grade omu omanyi Nze Frederick Sechonda, chairman w'omuluka guno ow'ekibiina kya NRM okusookera nja okusasira abantu bange ab'ekitundu kino eky'Essenga olw'enjega eno eguddewo ababbi b'amataka bazze ne basenda emmere y'abantu nga bwe mulaba kasooli ebitooke entula ne baleka ekazi 12 ne baleka abantu baffe nga bayisiddwa ate n'okubakuba ne babakuba so twagala okuvumirira enkola efaanaganako bwetyo ensonga z'ettaka zonna zigonjola kutuula wansi ku mmeeza ne mwogera ne mukkaanya naye okukozesa amaanyi tukivumirira nga gavumenti ate nga NRM gavumenti tuvumirira ebintu ebifaanaganako bwebyo twagala okwebaza ofiisi ya RDC afande Lwanga wamu ne DDPC ne OC owa Gombe Station abayingiddemu amangu embiro ne bakwata ba suspect okutuyambako mu kunyoonyereza ate n'okulaba bwetyawe tugenda okuyamba abantu b'ekitundu kino. Wano oyagala nfunye essimu ku makya ng'omu ku baana abavunaanyizibwa ku kifo kino agamba nti ye muzzukulu wannannyini ekifo kino nga yeekubira enduulu balabye graders n'abantu ku makya abajja bali mu kusenda emmere kasooli bijanjaalo fenne entula nankubira mange essimu era nange bwankubidde essimu nentegeeza osi w'Egombe nemulagira ajje mangu alabe ekigenda mu maaso mu kitundu kino ekyekitundu osi najja mangu era kituufu asanze abantu abo bali mu kusenda emmere y'abantu n'abakwata ne greda zaabwe n'abitwala ku poliisi y'Egombe
era tuvumirira nnyo ekikolwa ekyo ekyokuleeta ebintu ebyo okujja mu bumenyi bw'amateeka mu kitundu n'oyonoona emmere y'abantu n'osaanya oliri ekiri wano kikaabya amaziga emmere y'abantu bagyonoonye kasooli bijjanjalo ffene tuvumirira ebikolwa bwe biti naye ate njagala okwebaza nnyo osi wange osi w'Egombe asitukiddewo obunnambiro okujja okuzza embeera mu nteeko abasuspects tubalina bali munda ku poliisi y'Egombe era tugenda batwala mu kooti njagala okuvumirira bonna abali emabega w'ekikolwa kino nti ekintu ky'okutwalira amateeka mu ngalo tetugenda kukikkiriza yadde eddakiika emu bweti mu Gombe ne Munansana municipality tuli mu ggwanga eritambulira ku mateeka naye okujja mu kitundu n'oyonoona ebintu bino n'oyonoona emmere abantu balimye emmere yaabwe abantu basize n'oleeta embeera eno ey'obunkenke abantu ate batandika okusula enjala ekyo tetugenda kukikkiriza buli ali emabega w'ekikolwa kino agenda kunoonyerezebwako era tugenda kubatwala betukutte mu kooti okulaba nti abantu bano abafiiriddwa emmere yaabwe bafuna obwenkanya so tutegeddeko nti nannyini ekifo kino abadde yakafana tannamala na wiiki 2 mu ttaka ali bano ba land grabbers babadde bakozesa olukujukuju olwo okuba nti nannyini ttaka afudde okujja okulaba nti baleeta violence eno mu kitundu kino eky'Etikalu tetugenda kuttira muntu yenna kuliisa ali emabega w'ekikolwa kino tugenda kulaba nti batwalibwa mu kooti betukutte 6 n'abo bennyini abo bagamba nti babasindise bonna tugenda banoonya tubagatte ku fayiro eyo tubatwale mu kooti. Someone again came who claimed ownership and they bought again 50. 50 what? Who is that one? Nembera yuno okubanga mujja. Ndipo wati. Kumbe watu nini kwa? You know, now it is for who? Jenga wano oli akamulika wiiki emu. James Rukabwe ndi mutuuze w'Essenga omuluka Tikalu mu ggombolola y'Egombe Nansana municipal wa Kiso district. Ettaka lino tulimazeeko emyaka egisukka mu 6 era lyafunibwa jjajjange Eresi Namirembe mu mwaka gwa 48 ne lifuna ekyapa mu mwaka gwa 86 ng'olutalo lwakaggwa. Lumira mu abadde nannyini ttaka Christopher Mulinde egwe twakaziika nga 6 ogw'Ekumi 2025 era abafere bano bazze batutambulirako ebbanga lyonna nga bwe bagize okusinziira ku wali bwe yafudde ne beeyambisa omukisa nga balowooza nti bannannyini ttaka bonna bafudde ne baggwawo naye yafudde ffe abaliwo abalamu tujja kulwanirira ettaka lino kubanga ffe twalwana olutalo lwakuzaawo mirembe na buli omu abeere n'ekikye. Zibadde ssaawa nga 2 ne batukubira amasimu nga tractor zizze abatuuze okuziraba babadde balowooza tizizze ku gradinga kkubo naye bwe zitandise okusenda emmere yaffe buli omu n'ava gy'ali n'agenda ku bapoliisi kubanga bazze ne bakanyama nga bakutte ebijambiya n'emiggo nga baweranga 20 nga kuliko n'omupoliisi abadde abagadinga era omupoliisi we tumubuuzizza n'atugamba ti yakola mu environment. Omupoliisi oyo tetusobodde kufuna mannya ge naye tumulabye era tujja kumunoonyerezaako tulabe engeri
omupoliisi oyo gyakozesaamu ebyambalo bya poliisi ng'ate wa madaala ga waggulu ng'ate yabakinga abamenyi b'amateeka abakwatibwa buli kyabadde nakyo babakutte nakyo naye abalala badduse bali be bajja okubatubuulira. Myaka emeka? Nze Godfrey Kaliwo. Myaka emeka? 65. Nobadde oli awo? Nabaddeka nempulira guleda nziruka nenzija naye olw'okuba nze sirina amaanyi galwana ne mbatunuulira ne batandika okusenda emmere paka lwe abapoliisi bwe bazze bali ne badduka oluvannyuma ne bakwatako babiri kinaki muwogo ne lumonde ne kasuuli gye badde walima kunziriza kabanja kange n'ebintu ebyononye kabanja kibanja kyo kubanga toyinza kubeera ne kabanja nga kibanja olw'ensonga kati nenda kufiirawa nze mbadde sibamanyi wabula nga tubalaba bulabi nga balambula gange yenze Kamoga John ndi wa kibanja ku ttaka lino naye guleda zikedde ku makya ku ssaawa 2 ne zisenda emmere yaffe ndi veterani banki 11 so twebazizanya RDC okusindika abapoliisi abasobodde okukwata tractor naye tusaba muzeeyi pulezidenti atuyambe awo kabanja kange naye kenagula nga nvudde mu magye kakonna bakasenze emmere yonna bagisenze nako bakatwala atuyambe atudduukirire RDC wakomye muzeeyi waabwe oba otandikira tufa.